Banibanidiza akadde kano mwasibye mutya mwenna muli mutya ba following Abadde TV ginembe baza nembagamba nti ekyamazima kye mwakola kya bodi nnyo kya kabi nnyo kya mutawaana kubanga mwasubscribinga ne munyiga kale nembagamba nti comment section weeri awo sooka onteere obubaka mu comment section ate osigale nga ofollowinga Abadde TV UG era nkwebaza negamba nti yongera okubanga ogyekumirako akafaananyi kolengera muki mwakafaananyi kali ne skini kimenkembo Yekweseyo mu Kibira kugambye olunaku olwaleero poliisi ekedde kubanga ebowa emmotoka za Fangoni Forest okuva ali Kabira era nga bano bazitute zitwaliddwa butereevu ndowooza ku poliisi ya CPS gizitwaliddwa direct gye bazitute ali ne skini akyabuze wabula akafaananyi akakalinkinga kalaga nti munnange ono Yekwese mu Kibira era ng'ali mu kusomooza poliisi agigamba nti emunoonye mufune ensonga nti yali mu Kibira akafaananyi keeko mbali ne skini yakafulumizza ne Uganda alimu ebikambwe oba Kibira kino kyalimu kye yeekukumyemu nze naawe naye nga poliisi egambye emmotoka zino zonna tulina okuba nga tukola ki tuzitwala era poliisi etagenda maaso n'okubanga ekola ki enoonyereza kugamba ekola investigation wali ku Fangoni Forest okuyiga byonna ebiri kubanga basinga bagamba waliyo n'ebissi balina amayondo balina amajambiya basinga bagamba nti poliisi byonna erina okubanga ebibowa byonna ebijjeyo byonna ebiriyo ebissi abasinga bagamba nti poliisi egende maaso n'okubanga byonna ebijjayo alieni ekifaananyi kyekyo kinsobodde okubanga nfuna nti ali mu Kibira era ndowooza omulengera wuuyo bwe yakitadde asomooza poliisi nti emufune nti poliisi agiyambako okumanya wa esobola okumanya wa waali era nti nno ekifaananyi kyakibawadde nti batandikirawo okumunoonya wa gyali waali naneyo gwe yadduse naye yakimukuba ekifaananyi naye Uganda bano abavubuka waliwo ebintu nange ebintu ndala ebinsukkako bano abavubuka balaba edduka naye nga Abadde TV gisubscribinga nyiga kade poliisi egamba nti bagenda muteekako ba military bagenda okubanga bamunoonyerezaako n'okubanga afunibwa kwosa ne flying squad bamuyigge era bagamba nti alina banne be yadduse nabo abo basuubiza okuba nti nno bamu ku abanyigidde mu kubanga batta omuvubuka eyattiddwa gwe baakubye omuvubuka ono bagamba nti yali wa Fangoni Forest oluvannyuma nti n'avaayo n'abeera fuutu sooja neyegatta ku National Unity Platform era nti nno abadde atera okutambulanga n'akazindaalo ke oluusi ng'akola kinti ng'abunyisa enjiri eya National Unity Platform era nti nno abafangoni mbuje bamusanze okumukuba okumutta bwetegeeza information etrendinga ku mitimbagano naye nga poliisi yeegamba nti ebyo tetwagala kubitegeera just twagala kimenke ekimenke tetwagala kossa n'abamu ku abo bekyadduse nabo kitwagala kyokka ekimenke sokuba nga tufuna information esingako kweyo poliisi yeegamba nti kasita bamufuna bwe batebwekapa kiba kiwedde ate poliisi egamba nti nno gyakoma nti nno okubanga abakalubiza n'okubanga bamunoonya ngadduka nti emisango gyeyongera olw'ensonga nti n'omusango gwe baakola musango munene gwa butemu musango gwa murder case era poliisi gwenda okugenda okubanga ebaggulako kubanga batta omuntu omwana baamutta bazadde b'omwana maama w'omwana akyalaajanira poliisi agamba nti poliisi teva ku musango guno ng'ebiseera ebisinga bwetera okuva ku misango egimu ono asaba poliisi yongere okuba nti nenoonya kimenke akosa n'abo banne be yadduse nabo nti nno be yali nabo okubanga munnange abamu ku abo abatta mutabani okubanga bamukuba n'atuuka okubanga munnange afa subscribing onyige kade mbaagala nnyo era mbeebaza mwongere okubanga mugikumirako n'okubanga mugifollowinga abali mu ggwanga erya Qatar kwosa ne Saudi Arabia Oman mbagamba nti ekyamazima kyo kye mwakola kya bodi nnyo kya mutawaana nnyo kya kabi nnyo
kya kabi nnyo kya Abadde. Subscribe ng'onyige kale ekimenke obunkenke bweyongedde ku side y'ekimenke akosa ne basseyaabe Kibira bakasazeeko dda era nga abamilitale abamu ku abo abaliwo abakuuma baguumiise kimenke lwadda wonna wonna oba ng'alina kyanoonye bamukabe bamufunze bamutwale. Onyango agamba nti bamanyiwo ekimenke gye kiri tebamanyi waali enzikiri gye yaddukidde newankubadde bannayuganda abasinga bagamba nti Onyango alimba nti Onyango nti poliisi Uganda poliisi emanyi wa gyali wabula Onyango yakonfirmings n'agamba nti bannange naffe omusajja tumanyi wa gye yeekukumira kati zibaali teziri busala y'ensikiri n'ate ekifaananyi n'abagamba poliisi kifaananyi mutandikirawo munfune wa gyendi munfune wa gyendi mutandikire kwa kakafaananyi mufune wa gyendi mbayambako ku investigation yammwe ayibanguyireko musobole kubanga mumanya wa gye nkola ki wajeti mbagala nnyo era mbebaza musubscribinge munyige kale Fali TV UG mbebaza mwongere okubanga mugyekuumirako stay on YouTube platform following KBTV gineke RTV Uganda now Fali UG News enkuba etandise musubscribinge munyige kale andoza video yaffe kome wano mwongere okubanga mugikomerako ne mukubanga mugifollowinga kimenke ebisonga z'okutta omwana bana ezikudde wasine waggulu bino omusango nno guli serious abavubuka bafango ne bayinza okulowooza nti guyinza okuba ng'ebya bulijjo guno omusango munnange musango munene musango gwa murder case musango munene oba naamukwatako biyinza okuba ebibi ennyo biyinza obutaggwa bulungi nga bwe byaggwa luli nze mbabulidde musubscribinge munyige kale Fali TV gimbere bulungi mbagala nnyo mweraba.